omwana wange 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 mama omwana wange bufu omwana wange afudde omwana wange wasu mukyala nkugobereze munange 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 ettemu eryo nga mu mwaka guno twakazuula emirambo giri 3 egy'abakyala 2 n'omusajja omu naye nga abakyala balaga nti babanga abamaze bakuyita okuleepingibwa ne balyoka battibwa naye tetumanyi mbeera lwaki eri bweti tetumanyi kiva ku ki naye nga kitusaba eri ab'obuyinza okutuyamba okutwongera ku security n'abasirikale baffe abaali mu kitundu aba UPDF ababeerangamu nga tukola nabo tebakyalimu naye tusaba babatuddize tubeere nga twongera okuba nga patrollinga mu kitundu kyaffe okulaba nga ettemu lino tulikendeeza. Tumumanyi ng'omukyala yeekolera emirimu gye mu ngeri ey'obukkakkamu ng'akeera ku makya n'amala okukola emirimu ewaka ewaabwe n'atambula n'alondalonda ku bucupa mu makubo bw'atyo n'adda ewaka n'aba nga abadde abeera ne maama we nga gwawangaala naye nga talina buzibu bwonna namu. In fact n'eggulo yalabiddwako ng'era akola emirimu gye nga bulijjo n'olwaleero ku makya ennyo abaddewo ewaka naye ettemu eryo tetumanyi ngeri gyerizzeemu mu budde okuva ku makya ennyo mpaka okutuuka we tumuzuulidde kuba ffe waliwo badde mu kalina waggulu yalengedde nga yeefaanaanyiriza omuntu n'atukubira essimu ne tutuuka nga naffe ne tukubira poliisi ne poliisi nayo neba nga etuuka mu bwangu era y'embeera eno eriwo essaawa eno. Yali yatabukamuko omutwe jjajja n'amufaako n'amujanjaba n'abanga atereera nga ajja ne gucyankaanamu n'abanga kwebityo ng'omanyi wali atabuse omutwe nejja omwezi ogumu najja n'atabuka obira najja kubanga yali abeera na Kamuuki yali kawo n'amakamalamba yalina bbawe muzungu nga mwinamu n'abaana era omutwe gwe gwatabuka jjajja kwe kumugjayo n'amuleeta amujjanjaba abeere naye tegeera kubeera naye najja era ng'atereera ng'ajja atambula era nga newange ajjayo eri kubanga nze ewange wakubayita eri nga newaka atuukayo ng'adde anoonya bicupa by'omulaba ye naye era ng'omuntu alinako kyoko ku mutwe okitegeera kubanga yali tekeebulizaayo wadde aba atereddemu naye nga kali tekeebulizaamu kati nga twamumanyirirayo okitegeera kati nze badde wano waliwo muganda wange ye asulo yankubidde senga afudde ate isizo kunnewuunyisa ate mbutafiiridde waka afudde wa ye Aneti Isooka nze muzaala nkomye essaawa 3 nga omulamu mbadde ndi mu ntebe yange neebase ng'omwana ajja nnona nti Aneti yafiiridde wali oli annonye waka n'aŋŋamba Aneti afudde kusituka n'enzija naye mbadde sinnamulabako mulabyeko wali nga bamuggyeeyo bujje abadde mulwadde wa mutwe emyaka ndowooza obaana 8 ensaayo neewuunyisa naye nga tabadde mulamu.